Abantu bannamateeka bandibadde bajja ku board nga bayita mu Uganda Law Society oba abalangizi b'eddembe ab'enjawulo bandibadde bajja ku board ne twetaba stakeholders ab'enjawulo omuli poliisi omuli abalamuzi n'abantu abo abakulembeze ab'ebitundu ne tutula wansi ne twamunayizinga ne twogera ku nsonga zino ez'abantu abatulugunyizibwa kubanga abo tunuddemu bantu bangi nnyo bayita mu mbeera y'okunyigirizibwa n'okusingira ddala baganda baffe abali mu mawulire baganda baffe abali mu byobufuzi babakuba emiggo babonaabona mu kubonaabona okwo mukubu w'emiggo okwo teri n'omu avaayo kukyogerako bwetugenda mu security personnels batubuzaabuza tebaagala kintu ekyo kikole kitambule ng'ekirina okutambula. So nsaba gavumenti ng'eyita ku muntu wa bulijjo tugende tweteba stakeholders ab'enjawulo omuli abapoliisi bannamateeka abali mu bitongole eby'enjawulo naffe abalangizi b'eddembe tujje tutuule nga Wakiso district committee eya human rights w'ekikola tutuule wansi twamunayizinge tumanye nti eno fundamental pillar gye tulina okukozesa engeri gye tusobola okwewalamu ekyo ekintu ky'okutulugunya abantu abo. So tunakikola ekintu ekyo ne kaluke tugenda okugenda mu 2026 kagenda kutwanguyira nnyo okulaba nti ebintu by'okukubakuba abantu n'okutyobola eddembe ly'obuntu likendedde era tebiriiwo. Enkola ya Black Monday yatuyambanga nnyo okulaba nti nno abantu bamanyisibwa era ne balabisibwa. Kati bw'oba otunuulidde incidence ng'eno eyabbibwa amabaati g'Ekalamoja olaba nti singa wabaddewo Black Monday nga buli abantu bakyogerako abantu bano ababba amabaati baali badde bo beekuba bokka mu mutima ne bazzaayo n'amabaati ago ate n'okuswala ne baswala oba oliawo abamu ne balikulira n'ebifo byabwe kubanga ekintu ekyo kyali kibi nnyo nga kyoleka abakulembeze abaali badde bateeka mu nkola okubeera nti emirimu gitambula bulungi ate nga bebamu be bagityobola. Linnya eryange nze Kasirye, chairperson wa Wakiso District Human Rights Committee. Constitution ya Uganda yateekawo enkola ebiriwo okuba nti nno protectinga oba ekuuma abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu. Article 38 eya Constitution ewa obuyinza buli munnayuganda okwenyigira mu nsonga zonna ez'obukulembeze bw'eggwanga oba ezireetawo enkola ennuŋŋamu eyinza okutuukibwako nga eggwanga lino lifugibwa. Ekyo gw'osa okikola munnayuganda nga ggwe oba osobola okukikolera mu kitongole kyo. So kitegeeza nti no abalwanyizi b'eddembe buli kye bakola bakikola mu mateeka. Era constitution yaffe y'emu eteekawo ekitongole kye tuyita Uganda Human Rights Commission. Ekyo nga kirina okulondoola ensonga z'eddembe ly'obuntu era n'okulaba nti nno kifulumya ripooti eziraga ensonga z'eddembe ly'obuntu we ziyimiridde mu ggwanga. Ekitongole ekyo kirina n'okulaba nti nno kikuuma abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu wabula n'abantu bonna nti wabeerawo ensonga ng'omuntu yenna atyoboddwa eddembe lye ayinza okwekubira endulu mu kitongole kya Uganda Human Rights Commission n'asobola okuba nti awulizibwa era n'afuna obwenkanya. N'ebitongole bannakyewa mu mulamu ogwo we bitambulira okulaba nti no biyamba abantu bonna. So kati lwaki njogera kino njagala okubalaga nti ebitongole byonna ebyekikola ebyokulwanira eddembe ly'obuntu ebibikola mu bukyamu biri constitutionally mandated okukola ekyo. Kati abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu ebiseera ebisinga ate tulabye nga poliisi oba ebitongole ebikuuma eddembe bivaayo ate okubatulugunya. Bwe njogera abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu ntegeeza ne bannamawulire kubanga bannamawulire be bantu abasookera ddala okufulumya information singa wabeerawo omuntu yenna atyobodde eddembe lye. Ekintu ekyo kye bakola bakikola mu butuufu, amateeka gabawa obuyinza okuba nti no bakikola naye ogenda n'olaba ebiseera ebisinga nga ebitongole ebikuuma ddembe ate nga bibayisa bubi bibatulugunya bibakuba. Ekyo nno ffe tukivumirira kubanga kyova olaba nti olwaleero twagala okutegeeza abannamawulire nti amateeka weegali agabakuuma era muyina ne guidelines muyinza okuyitamu. Kyova olaba nti nno tubadde tubasomesa tubabangula musobole nti nga tugenda mu kaseera k'ebyokulonda gwe nga munnamawulire olina okumanya engeri gy'ogenda okunoonyamu information n'ekirala olina okumanya engeri gy'ogenda okwekuumamu oleme kweteeka mu line of fire wabula osobole okufuna information yennyini gy'olina okuweereza abantu naye ng'ofuddeyo naawe gwe munnamawulire ng'ofuddeyo obulamu bwo engeri gye buyinza okuba nti nobukuumibwamu. Amanya gange Babirye Prosi nkola ku kitongole bakiyita the National Coalition of Human Rights Defenders Uganda. Mulimu gwaffe omukulu kwe kulaba nti human rights defenders are protected even as they do their work.
Tumaze wano ennaku 3 tubadde n'abalwanyizi b'eddembe nga 35 okuva mu bitundu ebyetoolodde tugiyise Central Region, okuva e Masaka, okuva e Wakiso, okuva e Kalungu, okuva e Kalangala, okuva e Rengo. So tubasomesezza obukugu ne tubawa skills, different skills engeri gye basobola okolamu emirimu gyabwe. Kye tusuubira mu ekyo nti bagenda kubeera abantu banjawulo, balwanyirizi b'eddembe ab'enjawulo, kubanga mu biseera ebisinga tulabyeko abalwanyirizi b'eddembe nga bakola ekyo kye tutabasuubiramu. Oluusi baba collectinga information etali ntuufu ne ba incitinga violence mu bantu, naye kati oluvannyuma lw'omusomo guno gwe tubatendeseemu ne tubabuulira omulwanyizi w'eddembe omutuufu akola atya ebintu, akola ataleetawo atya violence mu bantu, acommunicatinga atya, ripooti waba nti akoze okunoonyereza okw'enjawulo atwala wa reports ze, asobola otya okumanaginga relationship n'abantu abalala nga Uganda Police. So kati tusuubira nti bano abantu betutendese bagenda kukola omulimu gwabwe mu ngeri ey'enjawulo. Ekisookera ddala bajja kubeera nga bakola omulimu gwabwe nga beesigamye ku data entuufu, si ku incitinga violence mu bantu, naye bajja kubeera ne information entuufu, bajja kuba nga banoonyereza nnyo, bajja kuba nga basobola okutendeka abantu abalala, bajja kuba besikala abalwanyizi b'eddembe ab'enjawulo kubanga bo babanguliddwa, bo batendekeddwa. So tubasuubiramu omulimu omulungi. Bira nti enkola eyinza okuyambako okwongera okubbulula n'okutaasa eddembe ly'obuntu kwe kukola kye twaliise okukunga abantu nga tuviira ddala ku byalo, ne tugendera ddala ku miruka, ne tugenda ku district, nga buli muntu yenna alina obuvunaanyizibwa yali badde musaale okulwanirira eddembe ly'obuntu. Ekyo bwe kiba kikoleddwa kitegeeza nti abantu bonna bajja kubeera nga bafuna obwenkanya, kubanga bw'obeera ng'oli mukulembeze wa kyalo n'obeera ng'olina obwenkanya n'emirimu gijja kutambulira bulungi. Era nga abakuumi b'eddembe waliwo abakuuma eddembe ate balityoboola, tubakubira omulanga nti abantu bwe mutyoboola eddembe lyabwe batuuka ekiseera ne babeera violent, ate bwe babeera violent musobola okubeera nga temukyasobola bakontrolinga. So ne tusaba nti mwenna mubeere basaale mu kulwanira eddembe ly'obuntu, kuba ffenna litukwatirako wamu ate ffenna litugasa. Kulu nnyo okulaba nti munnamawulire amanya kyalina okukola, era ebintu ebimu bye twogeddeko wano tutadde nnyo essira okulaba nti munnamawulire asobola okumanya amateeka, okutegeera nti nno singa kino kiba kikoleddwa babeera bamenya etteeka bwe liti, era omuntu oyo aba alina okuddukira wano. Kiyamba nti munnamawulire waba amanya amateeka asobola okumanya ensonga zino bwe zirina okukwatibwamu, n'atasobola kuripootinga nsonga zisasamaza abantu, n'abeera nga buli kintu kyonna kyakola akola ekintu ekiri mu bulambulukufu bwakyo. Bw'aba awandiika amawulire nga aripootinga, asobola okuripootinga amawulire nga gali mu bulambulukufu bwago, nga gali ku mazima n'obwenkanya. So tufuba okulaba nti nno tulwanirira eddembe ly'abannamawulire, naye nga nabo tubawa obumanyirivu obubayamba okukola emirimu gyabwe, bategeere nti eno sitole gy'empandiise ekwatidde ddala ku nsonga ezikwata ku bantu ba bulijjo, era basobole n'okuba nga balondoola okulaba nti abantu abakwatibwako okutuusa services ku bantu abo ba victims abo babeera batyobodde eddembe lyabwe, bannamawulire basobola okubalondoola ne bafunira ddala kye bagamba bo nga bo abakola balina eddembe ly'obuntu